ebintu bye tuba twogera nga basooka ne beekweka ne batayagala kubigira. Olwaleero radio TV bannabyabufuzi ab'Emmengo abaawa bonna ffe tuseetinga peesi nga batutemerako ettaka kati ffe tuseetinga peesi radio zonna zidisikasinga gya social media. Tusobola okufuukuza gavumenti yo ne tugiteeka ku bikukujjo, tusobola n'okubajjako ne bwe tuba twagala lwaleero, tusobola obbajjako bintu bingi nnyo baatutulya nga tebaagala bifulume. Najja wano ne njogera ku bintu bya obulumi bw'abasirikale abali e Somalia babatundira emmere, byonna nabyogera. Leero Lumbuye wa Twitter kyakola UPDF byonna bireese, batunda emmere y'abasirikale gundi Somalia, batunda bulangiti zaabwe, kologeti, biki byonna twabyogera wano. Kati we twekwata tukole bulungi bwetyo, twetememu olubimbi. Balumbuye ba Twitter mubeere ku Twitter, balumbuye ba Facebook mubeere ku Facebook, Lumbuye wa TikTok Kisekka oyo omwana yakyusa TikTok oyo tokyasangayo challenge kati. Naye maama wabula ngonzi omwana yakola challenge eyo ne bwe neebaka njiraba. Abaana bakolanga challenge abo. Mbulaye mukwano tulye ku katogo lwabutakafumba mbadde nkamanyi. Naye Kisekka yalumba TikTok n'ekyuka. Challenge eyo mwagirabako? Oli Sweet Kadama wannaye. Sweet Kadama wa Shark TV. So, balumbuye ba TikTok munyweze, balumbuye ba Facebook munyweze, balumbuye ba Twitter munyweze. Bana basajja tubasobola. Kati bonna abayivu baani bali ku nsonga z'abakwerege bajja kutuwulira. Olwaliro General Gaddafi agambye mmwe basajja mmwe tugenda banyi ya politics kubanga mwagala okumutunyiya. Tugenda banyi ya politics. Tugenda bajjako eggwanga lyaffe muve ku biri ebyokusaaga. Tuli bazibu. SFC yatukongokako, UPDF yatukongokako nga mutuletako obutaayi. Bannange tuli bazibu. Kasooke gwe nzijewo bino. Bingi nnyo biri mu ggwanga, bingi naye kasooke nzijewo bino. Okusooka byonna. Bannange temuliri mu Northern Uganda. Genocide eri mu Northern Uganda, abakyoli bafa baggwawo. Abakyoli bafa baggwawo. Era bwe bukyenkya ku makyanga mu Uganda temukyalimu mukyoli. Mu Northern Uganda temwewuunya. Bannange ekiri mu Aru, apa county, apa erimu ebyobugagga ebiyitirivu wansi mu ttaka. Waliyo minerals zonna ze wali olowoozezaako ku nsi. Ekiri mu apa, ettemu eriri mu apa. Abasajja ababatta batambulira ku motoka za bannange kyonkoze musajja. Bino tujja bitereeza enkya. Wulira, abasajja batambulira ku motoka ne pikipiki za gavumenti. Oluvannyuma lw'abakyoli okwekolamu omulimu okugoba abalaalo. Kati abasajja babatemula misana tukunga ensi eraba. Kansooke mbalageko wano. Ba MP b'omwalu b'omu Northern Uganda nga mukyakayanira ani alidinga kokasi yammwe. Basajja mmwe muyina amagezi mu mitwe. Wulira abantu bano bonna abava mu wakyoli abanene waliyo Mawu asirise bali mu kutta abakyoli.
waliwo Andrew Olanya, Ojora Mapenduzi, Betty Aworo Ochan, Betty Aworo Ochan, Akero Anthony, Abel Lilian, Beatrice Anywa Minister, Okokogata Todong, Secretary General wa NRM. Bannange temuliri mu Northern Uganda. Tewaliyo ddwaliro, ettemuliri ng'ettemu. Muba muli eyo oba muli mu nnimiro ng'abasajja bajja bulungi nnyo nga basimba pikipiki ku kkubo nga babatemaatema oba nga babakuba amasasi nga batambula bagenda. Nga mulinda abagenze mu nnimiro ennaku bbiri tebadda. Mugenda okutuuka nga babatemaatema jjo. Oba nga babatemyetemye ku makya n'ogamba abantu abatannyuka. Mugenda okutuuka we babadde balima ku lubimbi akawungeezi ng'abantu babatemyetemye bonna baabamazeewo. Winnie Doro, Minister and Chief Justice. Mulabe ekiri mu Northern Uganda. Babakoledde ambulance. Negalai, awu ke mahogi no ke akagama jemi ki poro. Karma ki mahogi ki toni ke kilum. Di wor mana ke kilumira marama ke kiyo. Irwe nyo kwagi. Na kumbe di bigo ni dano nogi. Iti nyoge komli algiyan. Alego totwal. La ambulance. Gamente. Menera ne kikati immediately ka joko la ko tichen. Wan to peru gin alanya. Wana biru gina chua paloba. Itika piyo dare kuma we kwa loga we ko digu kel pega Uganda. Alego gamente. Achia ko bento twale le kuri ne kalanye ni ki we ko chung. Tindong ne ma dana ma biche magine ko kala shoot kan. Picha bira sie leken. Ki wor bene atie, ki ne ko ne atie. Ki wor bene kamaleng. Chi ana pegi long pol. Uno nen gin matiti me lokape jo bagi kelo gi ta kapi mo balle ni wor gi tiri ti pa gasne mano gi escort ngin gi yo mo pepe sisobola biteeka ku page kubanga bajja kugisiba ne wana test nsobola biyisaawo bwentyo nesifuna strike ekiri mu Northern Uganda ettemuliri mu Northern Uganda lyotasobola kulowoozaako bamawu basirise abakyoli bafa baggwawo omwana wa Uganda alikoma ddi okufa alikoma ddi okukaaba alikoma ddi omwana wa kyoli alifuna ddi ku mirembe omwana wa kyoli alifuna ddi ku mirembe omwana wa Uganda alifuna ddi ku mirembe wabula bino Museveni abikola ng'akolagana n'abantu bennyini ab'omu Northern Uganda omuli omusajja ono namwogerako bamuyita General Otema wa Luganda brother wa Todongo bayina abaana baabwe ba MP mu parliament akyoli bagifudde ya gurupu akyoli bagifunira ya kagurupu nga ke baagala okufuna mu Buganda mbumpuga segona gundi Katikkiro mbu bategerere Buganda bye biri mu akyoli toyina woddukira kubanga Otema ayina abakazi 13 nabagamba ayina ekyalo kiramba kiki Ebukoddomi be bali mu beba MP baganda beba MP beba Secretary General ba NRM akakundi kona toyina woddukira kubanga bali mu bo toyina bo balwanyisa bo Museveni abawa sente Otema abeera ne sente empya bweziti nga tezefunyangamu sente nga kapapula kalinga akabaati kalinga ebbaati bupya bwe buti
kubanga yafuga Northern Uganda yakolagana n'abalaalo omulaalo bw'agenda n'alaba Otema temusobola kumugoba mu Northern Uganda naye abakyolimwa gwamu temusobola kukwata ekyalo ky'Otema kyonna ne mukyokya mu Otema bwe mumutatafa Otema bwe mumutatafa wabula ba MP bali mu kulwana ani akulira Akyoli Caucus. Eyo nvuddeyo ndabyeko Odonga Oto ng'ayogera ng'ajerega ng'avuma His Excellency n'okuvoola Nuupu. Odonga Oto namwogerako dda wano n'embabulya njagala bajjukiza bujjukiza. Eyo ye gurupu y'abannabyabufuzi aba NRM mu opposition. Aba NRM mu opposition ba Odonga Oto nababulya Odonga Oto ayina hoteli gye bayita Signature esangibwa ggulu esangibwa mu Northern Uganda eyo bagiyita Signature. Nababulya lwaki hoteli eyo yagituuma Signature. Museveni yayagala ettaka lye bayita Aswa Ranch simanyi Aswa Ranch nga Odonga Oto ali mu parliament nga Museveni ayagala okutwala ettaka eryo naye ng'alina okufuna endorsement okuva mu Northern Uganda. Ne bakolagana n'Odonga Oto n'abafunira abantu bano wammanga abamu baali ba elder ba chiefs kubanga eyo waliyo ba chiefs ab'amaanyi bo bakyalina ba chiefs nga babakkiririzaamu nga balina structures ezo. Odonga Oto ye yakulembera okufuna abantu bano. Waliwo omusajja omu elder eyali ow'amaanyi ebiseera ebyo nga bamuyita Jero. Waliwo omusajja omulala ali mu Royal Clan nga bamuyita Ochana the second. Ochana the second Jero ne kubako nomala bamuyita Lowira Sidi Aketa woman MP ye yali woman MP wa Pader nga kuliko Akena Alfred chairman LC5 nafuna endorsement y'abantu abo okutunda egundi ettaka lye baali bayita Aswa Rancho. Ne bakola ki? Odonga Oto n'alyako 500 millions. Bano buli omu n'amuwa 20 millions buli omu. Ne bawa Museveni Signature. Odonga Oto n'asayininga sente ezo ze yakolamu hoteli gye bayita Signature. Kubanga sente yazijja mu Signature. Eyo ye origin ya hoteli Signature ya Odonga Oto. Odonga Oto juzi Kanyamunyo n'akuba Akena amasasi. Odonga Oto n'akwata wansi ne waggulu n'agenda mu kooti era waliwo olunaku lumu Besigye ne byanyima bagenda mu kooti. Odonga Oto n'akwata wansi ne waggulu n'akaaba n'atema omulanga n'agamba Besigye sikulaba mu Northern Uganda n'ayomba n'ayogera bingi nnyo omusango n'aguwa yipinga. Bwe baava mu kooti Winnie Byanyima n'ayita Odonga Oto ne Besigye ne bayita Odonga Oto. Odonga Oto ne bamuwa 240 millions nava mu musango gwa gundi gwa Kanyamunyo. Abo bakolera mu ssaga z'abantu mu bulumi bw'abantu mwe bajja ssente. Odonga Oto kiki ekyamugisa mu parliament ng'abantu bamuzudde muntu wa Museveni. Muka Museveni ne Museveni bamuwa ssente okugenda nga mama Mbabazi 2016. Odonga Oto n'akuŋŋaanya abavubuka ne bagula keesi mbu ne bateekamu Mbabazi ne bagamba Mbabazi tajja kusala kaluma. Ani abijjukira ku mawulire nga bamutumye afube okulaba nga akuba gundi Mbabazi mu Northern Uganda. Odonga Oto n'ali omusimbi omuyitirivu ennyo. Abo be bannabyabufuzi abaluddewo nga ba NRM mu opposition tebalina kye batugamba. Tetwagala advice zaabwe.
ate Kanyangwe ngende mu politics kubanga ye wali ekinyusi ne mu kigambo kya Katonda oyo ye Odonga Oto ayagala genda obinoonyerezeeko bw'osanga si bituufu nve ku internet eyo nga nvuddeyo omwana waffe Kakwerege Ekweni yakwatibwa ne banne yakwatibwa ne munne olunaku ebiseera bya twalina demonstration z'okusimba ebitooke mu ggwanga lyonna nga batukunze okulaga obutali bumativu abaana bano bakwatibwa ne basibibwa era naye kati bateereddwa naye gye babasibira njabbi baleetera enkya ebisingawo eyo mu bitundu by'ettororo waliyo abaana bangi nnyo abava mu Buganda bayitirivu nnyo bali eyo mu makomera agamu gali underground bakaaba amaziga babatokyalinga bababonyaabonya amannya agamu yagafunye njaga baleetera enkya munne gwe yali naye bamunyiga private parts ne bamwasa test emu naye ne bamutwala ate mu ddwaliro ne bamulongoosa test yayabika ne bagijjamu kati munne alina test emu ono Kakwerege Ekweni bamuvuga ne bamukomyawo ewaka ne bamwaza ne batwala kompyuta ye ne batwala amasimu ge ne batwala ebitabo bye abadde yawandiika notice ennungi abadde buli lwendeta secretariat nga designinga najjayo akafaananyi n'akateekawo ne byenjogedde ebituukirira n'abitiikinga ebitabo bye byonna babitwala ne bamukuba emiggo mingi nga bamubuuza enkolagana yange naye nga bamubuuza ono omwana ebintu abijjawo era yaŋŋambye uwira abasajja ne bakukwatako abasajja bakwagala nze wendi ŋŋambye uwira abasajja ne bakukwatako bamukuba jjukira yakamala okuwona amaaso twakamala omujjanjaba amaaso yakamala okulongoosebwa mu ggwanga lya Kenya fayiro ze eri mu human rights gundi owa Wangadya yagituulako byonna ebitabo bye baba bitwala buli kimu bakitwala buli kimu era mufunira ku simu za muntu mulala ne bamubuuza abijjawa ekyankoze obubi Kakwerege n'ababuulira sources kuba mbadde nga namubuulira bamukuba emiggo ne bamubuuza bw'atyo n'ayogera drone zaffe drone yange yagyogedde bamukola ne bamubuuza ani abawa ebintu bino n'abagamba bane temunzita minister wa education nze simumanyi ne minister wa education yamuwa ebintu kyankoze bubi nnyo minister wa education bamwogedde simanyi batunaddamu okufuna security alerts so kati tusabe tulabe oba drone yaffe tebagisaleko omutwe omwana yabyogedde byonna n'agamba minister wa education nti ani kadde kyo n'agamba simanyi nze yangamba minister wa education ate nga kituufu namubuulirako nemugamba minister wa education yampa ebintu kati awo simanyi oba tunaddamu ofuna information kati tusabe akabano waliwo ebimu ebiriwo ndabyeko nga bagamba simanyi mbu His Excellency simanyi mukyala we signitole ku Nuupu simanyi ate biki mbu simanyi ku akaunti za Nuupu biki kati nenewuunya abantu abamu mbu ekyo kikubazalinga era mbu olwo bazze okumwabya olunaku lumu najja ne mbakompeyalingira okujja kwa Museveni n'okujja kwa His Excellency Kyagulanyi nembalaga similarities ezirimu Museveni bye yakola banne ng'ajja mu buyinza nembalaga His Excellency byakoze Museveni nga His Excellency ajja similarities ekimu ku byonna bagamba tuli mu modani we naye ng'ebimu bye tukola babikola luli bo babikola mu fomati yaabwe ey'Ekinyarwanda abataasoma His Excellency abibakoze mu mulembe ogw'okusoma oguli civilized nti Nuupu yatandikawo
nga munkola nupu ekibiina okukiwandiisa byonna ebyaliwo yali nkola yakiyeekera. Omuntu agenda okuyeekera ng'otandika obuyeekero otandika n'abakuli kumpi. Era Mpuuga obadde leader of opposition kuba tewamanya gye byatandikira. Senga wabimanya n'ebyo ebitaano tewandibiridde. His Excellency yali tasobola kujja kukuleeta. Kyovulaba bwe yamala okukuleeta. Babbi kwe kubeera nga talina kifonga yasigala eri mu bise eri emabega eri. Olowooza Babbi yali tasobola kwesimbawo ku bwa MP mu Wakiso n'alya. Era bwe yandyesimbyewo mu Wakiso tebandi muwadde umani MP Wakiso. Bwe bali muwadde ekya leader of opposition wandiganye. Kiri kyali kya buyeekera. Kiri kyali kya buyeekera. Kubanga His Excellency yabeera party president nga DP block tennaba kujja mu NUP. Nga Kyagulanyi party president. Bampuuga nga tebakimanyi. Kati okumutuusa okuba party president olw'okuba twali Mugisha muntu ye yali akkiriziddwa ng'atambuza anti-all over the world. Naye nga ffe tetukkirizibwa nga bo balobedde ku people power mbu bagenda giwandiisa ng'ekibiina ne bagiwandiisa ng'ekibiina ky'abakadde nga oli party president wa NUP mu nkola yakiyeekera. Nakugamba Museveni yakeera ku makya n'agwira gavumenti n'agwira barracks n'agikuba Kabamba. Buta agenda okuyira nti omusajja akubye Kabamba agimazeewo. Museveni yakeera ku makya n'otuwira nti omwana ayina ekibiina akabonera ambuleera. Ambush ku ambush. Ambush gye yakola Bote ye ambush His Excellency gye yamukola mu modani we ey'ekiyeekera. Kati agosima uli okugamba mbunno Babbi kati obadde oyagala ateekekaani kati Mpuuga senga obadde siginitore kirowoozeemu. Senga obadde siginitore. Senga obadde siginitore. Senga ki ekiriwo. Wamaka tugende ku bino. Akabano. Waliwo abantu Abanyarwanda abakulu abatamu okotolola ensi yonna bali mu kuddayo waka. Bw'oba olina omuntu gw'olina mu diaspora nga yagwiriddeko nga yaguddeko egundi olugendo olw'amangu okudda e Uganda bagenda mu kabano balina akabano akawaggulu akatali ka wansi bagenda kusinkana mu bitundu by'embalala okuva mu nsi yonna ne Kagame agenda kubeerayo Abanyarwanda bagenda kusinkana embalala mu kyama mu bitundu bya Bushenyi oba Ntungamo around there bagenda kusinkana ne Kagame agenda kubeerayo okuva mu nsi yonna bali mu kuddayo Abanyarwanda abakulu saabato naye tukigoberera tujja kuba tubabuulira ebinaaba biriyo mutemufaayo. Njagala kubajjukiza kye nabagambye eggulo temwerabira bannayuganda. Ebizibu ebiri mu Uganda tebyetaagisa kusiiba na kusaba. Tebakulimba. Ebizibu ebiri mu Uganda tebyetaagisa simanyi mbuno tusiibe ebbeeyi y'amajaani erinnye. Ekyo kyo tokisiibira birala. Mbwe ebbeeyi simanyi mbuno ebbeeyi y'ebikajjo ebbeeyi y'akasooli totawaana. Ebyo biri politiko. Bannayuganda ebizibu ebitwetoolodde byonna waliwo abaliwo abatunyiga amapeesa abatukozinga okubeera ebyo. Nabibagambye eggulo. Aba bano balina tasiki mu buli kitundu. Waliwo omubanaalabirira ekitundu okulaba nga kibeeramu n'ebizibu. Buli kitundu okuviira ddala ku mayumba 10. Bo balina structures ez'amayumba 10. Making sure nti buli nnyumba erimu ekizibu ekiri politiko. Nabagambye ebizibu bya Uganda bitandika na Museveni kuba ku ntebe. Ate n'okuvaawo bivaawo na Museveni kuva mu ntebe kwejjako Banyarwanda. Ebizibu byonna ebiri mu Uganda, gavumenti, NRM, Museveni n'akabano be babasibye mu mbeera ey'embi. Bannayuganda mwenyigire mu by'obufuzi. Mulabye Lukwago yalya amatooke n'embuzi n'enkoko byaba 7 Hills.
n'amala n'abasuulayo kaakati bamulangidde baleese n'ebifaananyi owulira bannabyabufuzi abo kati obalaba ku byampuuga bonna beekwese baganya okujja okwogera era aboogedde abavuddeyo ne bateekayo feesi zaabwe abo balabika kati bo ntandise obeesiga n'obaddiramu at least 25%. Waliwo abasirise tebalabikako n'olwaleero Dani ow'ekitiibwa Dani Mulika ayogedde ku nsonga za mpuuga naye tazijjeeyo nga bwajjayo ensonga era naye ayina wabadde akuba ekkoona olw'okuba mpuuga wa Buganda esimanyi mbu ow'ekitiibwa mbu yakolerako Buganda bagambye mbuno mekanisimu mbu ekibiina kirabika tekirina mekanisimu ekola ku bintu internally kino tekyabadde internally ffe twakiroopye ewa taata ffe twabizudde ne tugenda ewa taata abisolvinge internally omanyi kye babadde bategekedde his excellence gwe omanyi kye babadde bategekedde Nuupu nze yo incident yangwako ku ssomero nga bwe babadde bagenda ogikola olunaku lumu twali ku ssomero nga nina omwana gwe nagatta naye keesi nga tuleka ffenna ebyokulya omwana oyo bali bamuyita Byaggwa Robert Wakiso SS aba Wakiso SS bamumanyi bamuyita Byaggwa Robert kati omwana ffe twasooka ku ssomero tubeera waawo twali ba S4 by then 2004 kati ffe twasooka twayangwa mangu okuddayo ku ssomero kati abaana bagenda okujja nga guni ngolwedde tumaze okugatta ebyokulya ebyokunywa okutereka ebintu bwe bityo kati omwana ne batandika okumwogerako mbu mubbi naye ngolwedde twamala dde okugatta sikyalina njawukana naye kati lumu twali nga ttaamu eringa egenderera nga sente ziweddewo ku ssomero headmaster ayiiya nabuyiiya okutugulira gundi emmere biki tusiibye enjala nga tulya kimu tulya sawa nga 11 nga era nti sapa kati nga bagenda bafumba obuugi nga headmaster atuma omwana ng'omwana agenda aleeta sukaali ng'abaana bakuŋŋaana awo ku kiyungu bwe bati nga Byaggwa Robert agenda akuba kilo ya sukaali ng'agibba ng'agitwala nga bagamba bannange sukaali abuze nti Byaggwa Robert yabaddewo Byaggwa yamututte Byaggwa kati ng'abaana bajja baŋŋamba pasita konze wange sukaali abuze ku kiyungu naye Byaggwa yamututte ne mbagamba bw'aba Byaggwa nga yamututte nyina ebisumuluzo bya keesi zonna kaŋŋendeyo ndabeera njamulaba kubanga mu keesi tetulinamu sukaali nga ngenda nzigulawo keesi zombi nga nsangamu sukaali nga nkwata sukaali nga mmuzzaayo nga muwaayo ku kiyungu mbabulira amazima agatali gundi munnaye nga Byaggwa Robert agenda ansanga mu kiraasi kubanga twali tusoma bitabo nga tetuli nnyo mu kiraasi wabula tusoma busomi nga nekwese eyo nze mu kabiina wammanju ndi mu kusoma bitabo nga Byaggwa Robert ngajjanga afukamira wansi nga ngamba pastor nsonyiwa tompaayo mukwano kale sukaali omuzizzaayo naye nsonyiwa nga tuli aba nga Byaggwa ngamba nkwegayiridde pastor nsonyiwa nga afukamidde ku ttaka munnaye nga nsirika ng'ebintu bitambula nga kuuko abigamba headmaster ng'ebintu bitambula nga bigenda mu staff room nga bagamba Wile ye yaleese sukaali nga Byaggwa amubbi munnaye tugenda nga batuyita mu staff room nga nze nyina kiri ekifaananyi kya Byaggwa okuneetondera munnaye nga bambuuza nga asibikirira Byaggwa Robert nga bagenda bawa Byaggwa Robert okuyogera nga Byaggwa tannumiriza mbu nze natutte sukaali nga siswalira mu ofiisi Byaggwa Robert teyannumiriza mbu nze nabba sukaali nga nze nakomyawo sukaali ne muwe essomero ekyo kyennyini kye babadde baagala his excellence omukola ekyo kyennyini kye babadde baagala omukola enkya his excellence abeere nga takyalina na bwayinza kukyetungulako kubanga bamwetondera mu nzikiza mbu mekanizimu z'ekibiina internally ng'ebintu biri mu publiki
kati Kakwenza mumugambe kati His Excellency yanditugambye atya ng'ensonga eyagiyisizaako amaaso yandize n'atugamba ati mwagala musiiga maziiga mmwe agende ng'akyumuuka mulabye ennaku nno mmwe temujja musiiga kalimbwe wammwe. Bw'atyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabuusa akatego k'omukulu Mpuuga Mathias Nsamba babadde bategese omusajja okimusuulamu nga bamanyi ye musiru okutuuka ku ekyo. Kyagulanyi Robert Ssentamu akugamba lwatu nti ye ekintu bw'akirabye kasita akinoonyerezaako n'azuula amazima gaakyo aba alina okyogera nga bwe kiri kubanga si musajja muli wankwe. Ekyamuleetamu NUP ekyamukozesa ekibiina ky'ebyobufuzi okulwanagana ne Mwami Museveni kumalawo buli bwanguzi. Lwaki oli enguzi ate ne weekoka mu kibiina kya NUP yakubikkirire? Omukulu Mpuuga Nsamba yabadde ayagala babimalire mu nkukutu nga Kyagulanyi Robert Ssentamu tabitadde mu public aveeyo yennyini Mpuuga alumirize nti Kyagulanyi Ssentamu ezo ssente twazigabana naye era ye yantuma nzikwate. Bw'atyo omusajja n'amuvaamu n'abyanja mu public. Lwe lutalo lw'olaba olutava mu mawulire. Kyova olaba omusajja alemedde ku nsonga ate ng'abantu bonna bakitegeera nti ensimbi obukadde 5 bwamuweebwa era ne bamusaba yeetondere bannayuganda alekulire ekifo ky'obwa commissioner wa palamenti n'ensimbi ezamuweebwa azizzeeyo. Byonna bisatu talina kye yakozeeko wabula kyagenda mu maaso n'okwekwasa ensonga za NUP nti evvoola Buganda. Ne weebuuza kati okuvvoola Buganda kujjira wamu okulya ensimbi y'omuwi w'omusolo. Byonna babikola kwebikkirira kubanga Kyagulanyi Robert Ssentamu yamaze okubalabisa. Kimukkirira kimwambuka bamuddusiza mu ddwaliro Nabulya n'afa. Oyo okumu mumanyi bulungi kubanga yali musirikale ne muzeeyi era lwe bajja nga banoonya buli lwe nabagamba lwe twagenda ku lusozi okusiiba n'okusaba tutaase taata tusimbule enkambi y'obuwama ng'enoonya badizaata bonna. Oyo okumu baamukwata baakuba okumu emiggo baamukuba emiggo ebuwama kate bamutte ne bagamba tata gwe Katongole kuba abasajja ne bakukwatako owedde. Okumu baamukima b'emiggo. So Nabulya mumanyi nnyo kubanga taata we ne taata wange gundi balwana mu lutalo olwa Museveni baali bamukwano nnyo naffe abaana tubadde nga ba Luganda bambi Nabulya tasusseewo. Obugagga bwa kitabwe bwonna abulese Abanyarwanda bamumaliriza.